Okuva mu luwummula Paalamenti lwebaddemu okumala akabanga, olwaleero Sipiika wa Paalamenti Anita Among atandise na kulangirira akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti omujja Honorable Ssenyonyi kw'ossa n'enkyukakyuka endala mu bukulembeze bwa Paalamenti. I now take the opportunity to formally announce Honorable Ssenyonyi as a leader of opposition in Parliament. Abadde akulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Mpuuga nsamba mu bubaka bw'obwaniriza Ssenyonyi asabye gavumenti okuwa ekitiibwa okusalawo kw'abantu ng'erabira ku sipiika yennyini yali mu FDC wabula nga kati ali mu NRM ate n'afuuka wankizo nnyo mu kibiina nga nabwe ekito kyagamba kano kabonero akalaga nti okwawukana mu ndowooza terubeera lutalo. At one time she was blue and were in the trenches, and I know she has no apologies for formerly being a blue. And along the way, the sun shone upon her and she became yellowish. You see, that is the beauty of freedom of choice. All of us, wherever we are and stand, must respect the choices people make. Mu kusiibula Mpuuga, Sipiika wa Paalamenti Among amwebazizza olw'ebyo by'akoze era n'ategeeza nti Paalamenti ejja kusigala ng'ekolagana naye wabula n'ajjukiza obukulembeze obupya nti Paalamenti kifo ekiteesezebwamu so si kufunya bikonde na kuleega miwula. This house is for intellectual debates. Intellectual, not flexing muscles. As leader of opposition, I urge you to build works upon your predecessor, Honorable Mathias. Honorable Mathias, I want to thank you so much. You did a good job as law, and this country will forever be indebted to you. Yes, Ssenyonyi mu bubaka bwe bwasoose nga akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti aweze okusigala ku mulamwa nga alondoola gavumenti awatali kuleka kintu kyonna nga tekikoleddwako. Principal role of the leader of the opposition is to keep the government in check. By God's grace, I will execute that mandate effectively. Keeping the government in check is to the benefit of all of us here and the people that we represent. Because when we are pushing back against things like corruption, when we are ensuring there is service delivery, when we are ensuring that there is value for taxpayers' money, it's not for the good of just the opposition, it's for all of us. Mu bukulembeze obulala obulangiriddwa mwe muli ne bakkomishona ng'okusinziira ku mateeka agafuga Paalamenti waliwo ebifo by'obwakkomishona bina era wano gavumenti erinako ebifo 3 ate oludda oluvuganya gavumenti lubaako n'ekifo kimu era wano oludda oluvuganya gavumenti lwalonda Mathias Mpuuga nsamba nga naye alangiriddwa mu butongole. I put a question, those in favor say and the contrary nay. The ayes have it. Honorable Mpuuga, congratulations. Kyokka we kituuse ku gavumenti okulangirira bakkomishona baayo 3 okubadde Honorable Solomon Sirwanyi, Esther Afoya-Chan, ssaako ne Prosimba za Ky'akulira, omubaka akiikirira Aringa South York Allion avumiridde engeri ekibiina kye ekya NRM gye kirundamu bakkomishona baakyo era wano atuuse n'okulangirira nampala wa gavumenti obulyake n'obutali bwenkanya obuli mu kibiina kyabwe. There's what I call injustice. There's what is called corruption. Disrespect of the law is taking place on the NRM side. And I want to advise the government chief whip that the step you are taking is going to divide the party. The step you are taking is going to divide this party. Wabula oluvannyuma sipiika bano abalangiridde ku bifo byabwe bye babaddemu nga mu balala abalangiriddwa kubaddeko John Baptist Nambesho ng'ono asigadde ku kyannampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ate ye Honorable Katuntu Abdallah alondeddwa okukiikirira Uganda mu Paalamenti eya Pan African Parliament. The ayes have it. Honorable Afoya-Chan, Esther, Honorable Ssenyonyi, and Honorable Akakasiddwa are now the backbench commissioners. Ati olunaku olw'enkya Ssenyonyi lwasuubirwa okukwasibwa yafeesi ye mu butongole ng'addira Mathias Mpuuga nsamba mu bigere era buli omu alindiridde okulaba Ssenyonyi w'atandikira wabula ku kifo ky'omubaka Francis Zaake Mutebi sipiika akamutemi nti ekifo ky'amyuka nampala w'oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti tekiriiwo era wano ategeezezza Zaake nti baamuwadde byoya bya nswa kubanga amateeka agalambika Paalamenti tegalina bwe googerera ku kifo kino. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina ageesigika.